Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubaale nze ndiwo okubatuusaako program yaffe ekikolo n'eddagala ya sinzidano ku lusozi Kiwamirembe Bugaba Ssese. Balamusaako mugyebale. Olwaleero tugenda kulaba eddagala lyaffe eriyitibwa muwanga oba ssegawa mwenge. Kale muwanga ono oba ssegawa mwenge waali awo mu kifaananyi. Era musobola okumutunulako yenna ddagala, ebikoola ddagala, emirandira ddagala, n'ekitittiriri nakyo ddagala. Kale eddagala lino lirimu ebika bibiri. Amulisa ekimuli nga kya kakobe, waliwo n'amulisa ekimuli nga kyeru. Kale yenna ddagala. Muwanga ono ebikoola birungi nnyo ku kifuba ekirimu asthma, era okuziyiza asthma akikola bulungi nnyo. TB oba okusiiyibwa ne ssenyiga, kyokola ebikoola bino nga byengedde ne bifuuka bya kyenvu, obikaza n'obikolamu omusokoto. Olwo omusokoto ogwo n'oba ng'okola the needful, n'oba ng'osobola okutaasibwa mu mbeera eyo. Muwanga ono alimu ebirungo ebisobola okustimulatinga n'abaana n'abanga omukyala asobola okuzaala singa aba alemereddwa. Era mu ngeri y'emu singa omukyala aba avuddemu olubuto naye nga waliwo ebintu ebiremeddeyo munda eyo, ye nga ku muwanga ono omuwe anywe oba ofumbe anywe, ajja kubanga asobola okubifulumya byonna. Nakawere ng'avaamu omusaayi omungi ddala. N'eddagala liyambira ddala okujjanjaba ekizibu kino. Abalina ekizibu kya eczema, ensusu ndwadde, leprosy, bino ebigenge, wekwata ebikoola bibugumyeko, siiga oba kuuta awo awali obuzibu obwo. Likola bulungi nnyo ku bwongo era liyamba ku maanyi g'ekisajja n'abasajja abaatomerwa endiga. Saagala mbeera eyo mugambe nti kakati ffe maama tatufiirako ddala, eddagala liiryo muliwulira. Pawuda ono ng'omutadde mu butto w'entungo ajjanjaba amatu oba akawulukutu n'amatu agavaamu amasira, n'oba nga osobola okutereera. Pawuda ono ng'omutadde ku mazzi akendeeza acid mu lubuto olw'epika. Era ssegawa mwenge ono akola bulungi nnyo nga painkiller naddala mu balwadde ba gouts. Era pawuda akendeeza obulumi obuva mu buyinja obubeera mu nsigo, mu lunyaanyimbe bwe tuyita kidney stones. Okulumizibwa mu nnyingo gwekozesa muwanga ono ojja kuba nga okakkanira ddala obulumi obwo. Kubamenyese ssegawa mwenge tumugattamu dduka ekibabu, olwo ne tuyunga awo awaba wamenyese, era wajja kuba watereera mu bwangu ddala. Emirandira ng'ogikazizza gijjanjaba bulungi TB, era emirandira gino gijjanjaba enziku ne kandida. Museka naye ssebe ebyo ebirwadde bikyaliyo mu nsi, munaye abantu bakyabirwalira ddala. Kale gw'ofuna pawuda ng'omuteeka ku mazzi agabuguma bw'omala ng'otuulamu. Kale akontrolinga stress era nga omukozesezza buli lunaku asobola okugema okuba ng'ofuna pressure. Ayamba bulungi ku ntambula y'omusaayi mu mubiri. Kale kozesa extract y'ebikoola oba fumba onywe, muwanga ajja kuba nga abeera so beneficial gy'oli. Tumukozesa ne mu byogo by'Abalubaale
lwakuba nti ekyenjawulo ekimuliko nti tukozesa ebikoola nga si bya nsuusuuba. Bw'oba osazeewo nti oba ogenda mukozesa okweyambulula, kozesa ebikoola 2, 4, 6, 8 kwegamba mu ngeri eyo bw'etyo. Tokozesa bikoola nga bya nsuusuuba, olwo ojja kuba ng'osobola omuganyirwamu. Weewaawo kale tubaagala nnyo, katubasabire abalina obukosefu, Mutonzi abasaasire eddagala lyonna lye muba mukozesezza lisobole okubakolera obulamu butereere, kubanga munnange bisigadde byonna ku nsi kuno tusobola kubikola nga tuli balamu bulungi. Bitono ddala bye tusobola okukola nga tetuli balamu. Kyova olaba twerwanako ne tugamba katuyige eddagala lino. Tuliyiga mu bungi lwa nsonga bw'oba tolina kino ekikolo ate obeerawo n'ekikolo ekirala era ekisobola okukuyambako okuvuunuka embeera eyo. Kale tubaagala nnyo, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.